Eno ebbaluwa yange ey'enjawulo esibula mukwano gwange Nakabira Evelyn, abangi gwe mumanyi nga Evelyn Lagu, atwegaanyi ng'obudde busaasaana nakkirira ebunye ebiwonvu. Mukwano gwaffe Evelyn, nkimanyi ng'omuntu tompulira, naye nkimanyi omwoyo gwo gumpulira. Ebisulo byansuze wansi ku maaso nga sinnafuna kirooto ekyankyalidde ekyakulembeddwa kusalirirwa kw'enjoka ezibika. Ebiwugulu ebyawugulidde ewange n'ejjenje ne linsibako akanyaaga mu kukaaba ng'ate obudde bwa kireeyo. Ddaaki ne nfuna otulo otwaleese ekirooto. Ekirooto kyazze ng'ekinkyokoza gw'ate nze omuntu atamanyi kunywamu wadde okukomba ku giraasi neekanze ntudde ne kafeero omwana w'omuloodi kyava mpende ku ngikombe. Yankubye oluboozi engeri gy'ali omunyumya omulungi naye ng'ebyende ku mbigaanyi. Nabadde nkyanyumira oluboozi wakati nga nkyali mu kirooto kyezaavudde zireeta omugava eyamanyi okusaaga namutegeeredde ku ddoboozi nti yeebasudde eyali amanyi okuyiiya. Yakyomedde kafeero nkugambye naye nga basaagamu busaazi nti akeebyendigi kaveeko endeku ejja kkawunza bambi mpozi oyagala katontome nga bwe katamiira. Kafeero yasese endeku ye n'agiwa obutuulo basudde n'ampasa pulimbu waakiri nkombe eyo. Ekirooto kyeyongedde mu maaso, moze radio yankubye enkuku ku nkoona kuba nabadde ntudde olukono ndusimbye nga bwamperekereza eddoboozi nti mbakulu situula bwe ntyo. Obwedda banyumya mbase ekkalaamu, Christopher Sebadduka gye yayise okutuuka. Namwekanze yatuwa oluboozi ng'eno Same Kasule bw'atuleetera ebibala omwabadde enkenene n'obukansokanso. Babadde babinoga ne Jofula Olyema nga bibuulukusa okukamala. Katanno bye balema okutuusa, Weatherman ne Red Grace be babayambye ne babituusa bambi. Era Sera ne Carol Nakimera ne batandika okubigaba. Wakati nga nkyali mu kirooto, Katolu bw'ama omanyi okusaaga. Kyavaawo ekiragiro nti ebibala babigabire mu myaka, ye ne bakulu banne be baba basooka okuweebwa, naddala ebyo ebibuulukusa obulungi. Mbufe abato bitulwaza obwosi, mangu ago abinoze n'abikola entuumu, n'abiyola n'abissa mu kibi ekibumbe, ssebo mu lusaagiriro ng'ate bw'aseka ati. Fire Bongole Lutaaya yabadde ne Kasozi Livingstone, eri Wamala Fred Masagazi wamu ne Jime Katumba, Keefa Mwesigwa yabeeyunzeko wayisa akaseera. Katolu bw'ama yabadde asitula ekibya ky'ebibala akitwale awali bakulu banne bano be Javaani, olw'obuzito bwakyo bambi n'atalantuka Kataagwe. Saara Birungi n'amubaka omukono n'amutaasa ekigo bambi. Ekirooto kyansusseeko obuwanvu kuba Pade Bitama aba asituka bw'ati agende ku mmeeza y'abaloodi okwabadde Fire Lutaaya ne Jime Katumba. AK-47 n'atussa akamwenyu nga bw'amukuba olwali n'amusongera ku Zig Wine, Mr. X ne Dennis Lakla nti nabo bakole emmeeza eyaabwe. Katemba yabadde mu kirooto nga mbalaba beegattiddwako eri Kyamu, Martin Yangume ne Fred Maiso. Sebo nabo ne bakola emmeeza eyaabwe. Olwo nno nze munnaabase ekkalaamu nga ntudde wali basudde ne Kafeero nkuba ennoga oluboozi. Nabadde nkyateza amatu nti Kafeero kyeyavudde ambuuza mu kusaaga nti ab'emyaka gyange bambuza ndagirire. Dizenats yansekeredde ggwe, Harriet Kisaache n'ankuba oluuso nga bannengeza emmeeza y'aba Fred Maiso mbukwemba ngenda bwe twenkanya emyaka. Nasoose ne neesisigiriza nti Master Blaster yankubye eddoboozi n'ambako omukono nti nve mbakulu ngende mu bateeri, engeri gye nabadde nnyumirwa emboozi ate basudde omwerabidde bw'anyumya ati n'ensowera toyagala esale mu maaso. Navuddewo ng'ennyindo yange ekoze akatuumu nga nze nambunya emitaafu. Mentoni Sama yansekeredde ggwe era taba kuba Lumix Daddon kati obusungu bunkoze ekikyamu. Nga tutudde emboozi etabyetabyawo kye twavudde tuwulira eddoboozi ffenna ne tujuuka tulabe ennyonzi etuzinze. Eddoboozi lyabadde eggweweevu nga liwerekeddwa akasimayira akateefu omuntu gwe nali ndabyeko naye nga simujjukira. Kyokka ng'eddoboozi gye liva abaayo libalese mu miranga. Nakulabidde Katemba ataabadde musasulire, Katolu bw'ama ng'alwana okukwanjula eri olukiiko nti kuba yakumanya okusinga. Yayatudde erinnya lyo nti Evelyn wuuyo, Lagumbu abamu bamuyitira Evelyn Love, mangu ago olukiiko lwaguddemu omukoosi nga buli omu alwana ku mmeeza y'obugenyi ku obw'obusanga. Wakati nga ndi mu kirooto olwakuwadde akazindalo kakkanya olukiiko, weeronderewo mmeeza kikwonoonyumiza ebiri ku nsi gy'olessa emiranga, laba ate bw'ensisimuka mu kirooto. Evelyn, nze mukwano gwo Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira.
bwe nsisimuse bwe nti nkedde nseebunya emiranga ng'ebyokunsiibula totawaanye bambi okkiridde ffenna gye tulindiridde okutuuka. Nsoose ne ngayungulamu awo, amaziga aganga nti ogamanyi gaakuwamma naye ku ggwe gasuse ku biyengeyenge. Mangu ddala mbase ekkalaamu oba oli awo maleyo ekirooto naye kino tekiibe kitontome, nsazeewo mpandiika ebbaluwa ngitembuyaga egikunse omwoyo gonsabe Mukama aguwa akamwenyu. Nakuweereza ebbaluwa mu gw'omusanvu bambi, akasimu ke wankubira ng'obunyakamwenyu buli lwe nkajjukira nfuna ebiyenge, naye okufa engeri gyetali ŋŋombo nti eriddiba manyi luli ky'olunaku olulonde ne tusisinkana nate era ne tuddamu okuteesa. Neebaza Katonda olw'obulamu bw'omaze ku nsi kuno akugabanyiriza ku ttalanta z'agabira abalonde, ate naawe n'ogikozesa n'osanyusa abantu be n'omwanukulira ekirooto. Neebaza mikwano gyo gyonna abalafubanya okulwanirira obulamu bwo bambi nga batola n'obuyambi obw'ensimbi essaala n'okubudaabuda, kyensuubira nti ogenze okimanyi olese emikwano. Wadde olumbe kannyabo lukumaza amamiima, naye eddoboozi lyo n'embeera ze enzikakkamu zaakujjukirwanga n'abaliddawo nga ffenna lumaze okutusika, anti olumanyi terukkuta lwawukuuka n'obuto lubusomba. Mpanjagira Katonda oyo atasumagira olugendo lw'otandise kamaama asaasire aluggyemu emikoosi, omwoyo gwagwongera akamwenyu. Obadde mukyala mugumu ddala yafuba n'otufumbira ebirungi, ng'amatu gawoomerwa okukamala ng'ate obumalirivu kitundu ku ggwe, nga ne bw'oba mu kusoomoozebwa okutiisa n'abavumuzi obadde nga mugumu kamaama. Mbase Bibbirya n'ensikamu ennyiriri nzireese, nfukamidde awagonvu ne nzisaba zikuwerekere kamaama zikutangaaliza awazimeera. Nsookedde mu Matayo essula ya 11 awo olunyiriri olwa 28 ku lwa 29 wenkomyawo. Nti mujje gye ndi mwenna abakooye era bazitoowereddwa nange n'abawummuza, mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze, kuba ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummula eky'omu myoyo gyammwe. Bwe malirizaawo neekoonyeeko mu Yokaana essula ya 11 okuva ku lunyiriri olwa 21 awo okutuuka ku lwa 25. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyalifudde, era kakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda, Katonda anaabikuwa. Olwa 25. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti mmanyi nti ajja kuzuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Mukwano gwaffe Evelyn, Mukama akuwummuze mirembe, naffe tujja ndabira bonna be nabadde nabo mu kirooto. Nze Maseruka the poet.